Godfrey Kirumira olunaku olwaleero atongozebwa okubeera consulate wa Namibia mu Uganda. Yagenda okubanga akiikirira abantu ba Namibia mu Uganda era embassy ya Namibia yagenda ogituulamu consulate. Bwe bityo so nina superstar agenda okubanga anyongera okunnyonnyola embeera. Kirumira tugenda kwongera omutegeerako okutuuka ku buwanguzi buno olugendo lubadde lutya, who is he, era buvunaanyizibwa ki bwayolekedde, n'ebirala bingi nnyo bye tugenda okuwayamuko. Waliwo olutalo oluli ku social media. Bobi Wine we yali ew'omugenzi Kato Lubwama nga tumuteeka erisa evvannyuma mu nnyumba ye ey'olubeerera. Yagenda n'awa obubaka eri bajanali abayimbi engeri gye basobola okweyamba okuteeka gavumenti ku ningo bateerawo copyright. Bingi nnyo nga bwe tujja obyogerako ebikoze olutalo olusituse wakati wa Kenzo, Bawaiki Benda, abayimbi abamu bamuwagira, abamu bagamba tuyita otya ababeega. Bingi nnyo. Kato Lubwama twamuziise. How much are we going to miss this guy? Nabyo tugenda byogerako mpola mpola. And of course most importantly, tetusobola butogera ku bivulu ebibiri ebyakola amawulire last weekend ebya muganda wange Palazzo, then ne muto wange Alien Skin. Nabyo tugenda byogerako the success, what were the black and white on that event, what made news, what did make news, who buli omu kyamuteekawo ekivulu ekyo byonna bye tugenda okwogerako. Being a Friday, it is analytical Friday. Bye tujja okubanga twogerako nga tubalaga embeera nga bwe tugenda okubanga tucelebratinga kitaffe Godfrey Kirumira, His Excellency, era nga olunaku olwaleero it's a milestone in his life. Bingi nnyo ebikwata ku mwami ono okubanga atuuse ku tulino kale no enteekateeka bweti bweri. This is how it's all gonna happen. This is how beautiful this place is gonna be. Nga bwe tugira mpola mpola the cameraman will be zooming in mpola mpola twongere okutegeera. Kale ndinere superstar gwe tugenda okubanga tuwayamuko naye. Olamu bugamba ki? Ndi bulungi. Ogamba ki Jackson? Nsanyusa okulaba. Amina. Kulika last weekend. Twavaayo ye waliwa wamali wali ensi. Nali eno ate gwe lino ngaajo ogenda. Nali eri ku cricket over sasobola kujja eno. But I'm happy to see you. How are you? I'm good. Wetegekedde ekimere? So tuze kukolera abantu. But I like the arrangement. The arrangement is so nice. Ka budget kale kakagenza ongambye oyagala omukolo gw'embaga yebere bweti. By the way, this is how my wedding has to look. Ne kati wanga toyagala kusonda. Mbyasobolera. Kati zino million ndabanga kinana we ziri wano. Kalonji kano. Nako nakatuterawo. Ozigattawo re. Bino ebintu tulina okukola. Kituufu tulina obikola sebo. Baba. Bikolebwa abantu. Well, soko uze kubatulaba Ray superstar. Abali ku BBS refine tubalamusiza. Mwebale kubanga mutwala obudde ne mubeerako ku 360 kawunyemu. Tuze tusensula ensonga muliro mungi mu ggwanga gugenda mu maaso. Leero tusinzidde wano mu Nnyonyo. Omukulu Godfrey Kirumira kati His Excellency. His Excellency. Sibya kwepatika sebo. Yasi kwepatika. Kati olina omuteekako ekya His Excellency. Ebya ekisooka fast forward. First of all, Kirumira mpaka byafaayo bi. Who is this gentleman okubanti atuuse? Erinnya lye tuze tulimanyi mu bagagga kwagalana. But what exactly, who is Kirumira? Kirumira y'omu ku basajja abaludde mu business. Ndowooza from day one yakijja ku bazadde be ndowooza. From day one nga abazadde be ba business naye we yapiikingira awo n'atandika okubeera ng'ali mu business community from 2002. Abadde ye chairman w'abakwagalana Wealth community ya Uganda. Tewali atajimanyi kasoyogera kwagalana. It's not something small kubanga omuntu abagagga ne bakulondobere president waabwe. Kitegeeza bonga abagagga balina kyebakulabamu ekyamaanyi ng'ate naawe toli mutono bwe batukiroga nti oli president w'abagagga. Abaddeko mu biti ebyenjawulo yabeerako chairman wa Express FC. Okusoma kwe kuli nnyo gundi naye ensuubira era yaddayo n'asoma kuba Namibia yatukira okuba obwa consular. Tekibeera kintu kitono. Of course kuba nalabye yatwala wa minister wa foreign affairs Okello Oryem yatwala credentials ze n'abeera approved. So yabeerako chairman wa Express FC. Aina businesses nyingi mu Kampala, muni petrol stations.
ez'amafuta eza gelp zize nabugaba Abdil venture yola kasasire yo company ye aina private security company akola mu import and export endiboota yasinga okutuusa wano endiboota mu Uganda abaana byempulira bagamba tugenda kusala endiboota kati Kirumira yasinga okuzituusa wano mu Uganda aina kids nyingi saagala na kumenya kuwadde n'emu kuba aina nyingi so he deserves this honor of course an honor musana because I think baddayo to credibility y'omuntu oyo gwetuwa Kirumira ye muntu nti omanya abagagga bangi babirawo mu Kampala naye nga tetumanyi bugagga waabwe akolawa akola ki sente azijjawa ate abamu abagagga Brian White byebyo ebyatuchokozo inachi sente zijjawo ezo exactly era bye byasinga okuba Brian White because oliaga I can't believe in your gundi motivation speaking eyo nenga I don't know where you get your money okitegeera you can't advise me on how to make your money nenga simanyi jo just sent okitegeera so Kirumira ye muntu gwe tumanyi fenna nti ayina kino nga yembe kumenya ayina n'amasomero bwe bajja nenabinga ayina y'amasomero gonna ga secondary so obuvunanyizibwa ki bwayolekedde as a consul consulate it's a consulate ndowooza kyekitebe consula yakituulamu so obuvunanyizibwa ki bwayolekedde I think consular abeera muntu akiikirira ensi endala mu nsi endala akiikirira ensi emu mu nsi endala so kati Namibia yamulonze okubeera yabanga president wa Namibia in Uganda yabeera representative wa ensi ya Namibia mu Uganda kati tugeze omunamibia yenna ali mu Uganda ayina okubanga yeewandiise wa konsula we mu kino ye Kirumira emabegako mu myaka egiyise before Bone Katatumba okufa yaliko konsula wa Pakistan mu Uganda Bone Katatumba Angela Katatumba nga tanafa mu 2017 yaliko konsula wa Pakistan mu Uganda I remember yafa mu 2017 Angela Katatumba n'amalayo stint ye ndoza yali ayagala stamp ziremera kubanza jukira bazimujjako nakavuyawo stamp nga ayagala ziremera Angela Katatumba bwe yafa Angela ye yaddawo muwala we Angela Katatumba yamalayo stint yali tannaba kumalako naye nga ndowooza yali akyayagala stamp manyi n'akasaala ako kakola ki kawomamu era Kirumira we twogerera akasaala agenda kubafunako e Namibia ne gavumenti emuwa temuwa Namibia yesasula gavumenti temusasula I think gundi kyekola gavumenti ya Uganda kumwendo osinga omukonfaminga kuba Namibia government we mulonda emu presenting to the Ugandan government kyono gwe tulonzo okola ki okutukiikirira mu nsi ya Uganda so every Namibian yagenda omalanga ensonga zaabwe mu Uganda yagenda zimala zino simanye evacuation simanya passport embuzeeko simanya ate visa empeddeko ebyo ebizibu we biti ebyo byonna emergencies omuntu zasobola ofuna nga ali mu foreign country so consular ya Namibia mu Uganda agenda okubanga ekulemberwa His Excellency Godfrey Kirumira Kalule yagenda okubanga azimala ensonga ezo zonna. Okay, there you go. Tugenda kwetwala mu small time. There is this book which has so much information about Kirumira. Abantu abamwebaza so mpola mpola tunaaba tugira tujjabba tukwata mpola mpola okwongera okumanya ebifa mu katabo kano nga bwe tu celebrating omukulu ow'ekitiibwa His Excellency Godfrey Kirumira Kalule. Kale katwetolole mu small time tukole kusenteza bakama baffe tukyagenda maaso n'enteekateeka omukulu olugutandise bagambye kutandika saa 10 zennyini kwe tutandise show era by the look of things I can see delegates coming in kale katukolemu kusenteza bakama baffe katono nnyo then we get back.